ne ku luuyi luno ninako Vanessa ku kamera olwa Celeb Jazz. Okay, olunaku olwaleero ndine mbasomesa bonna basome hitmaker, new hitmaker kubanga tubadde tumumanyidde mu lya Black Panther n'erya liwe ddala waliwo erisinga okunyumira bane batera okuyita erya Tom D lijja luvannyuma waliwo Kanso ne bawa Agatha omwami ono sebali ali married. Sitting married. Ndi mu relationship. Bakutwala naye. Obwana tojja nnyo naye nga jje. Sinzira. Yamma. Okay. Abalabi abatu tubaza okusubscribe no liking okusharinga. Olunaku olwaleero ndine one of the finest homemade from TikTok. Yeah man. Mba mutufu enjogera bwentyo. Yeah man. Superstar. The superstar from TikTok. Abamu kubayise mu ngaleeza abatamenyese kuva eri. Yeah, from TikTok to the world. From TikTok to the world. Yeah man. Olunaku olwaleero buuza ku balabi baffe abatulaba. Yeah man, it's your boy Tom D Uganda, the Black Panther from Wakanda. Replacement ya take off. Azalawa, please back off. Yeah man. Abamu basooka kuwulirira ku abamu pidde nga boogera nti baali bakwefaananyiriza alien. Era oli agenzi n'ayogera ekigambo ekinjeko wa yagambye nti eggege lya alien ne mugamba ssebo. Ono omwana nga ate tuni zaakubanze ze nsinga otegeera. Mpisa eggege. Mulalu. Wakuba sinamuwulira nga mpita naye we namuwulira. Naye tujja mwogerako oyo. Yeah man. Owaye wategedde ebyagudde mu ggwanga. Mubiruwa kuba mbeera nyeeka. Obeera nyeeka. Nga tuvudde ku hiti yaffe empya gye wakubye. Bonna basoma. Owasooka n'otugamba nti ate ffenna tetwasoma. Ate ngera ffenna tetwasoma. Ate nenzija mbasomeseeko. Twagenze okulaba otusomesa nnyukuta emu ku emu ne tugamba ffe tukyazze mu ssomero. Okisegedde. Yeah man. Era balina okusoma bonna kuba waliwo abakulu be nalabye okulukulu abo nga tebaasoma nga beetaaga okusoma. N'osalawo basomese. Oba si ekyo nga ate baasoma naye ate nga tebaayita. Waliwo ate abaasoma nga ate tebaayita. Nga ba Nobert. Kuba ba Nobert baasoma naye ate tebaayita. Naye tebaayita. Yeah man. Ate ako kapya mbadde sikamanyi. Oba wasoma nga tewayita tomudya zze. Nembakola kati like collection. Omaye omusome baga do collection. Do collection. Kati tuli mu do collection. Yeah man. Omukulu Nobert yavuddeyo n'agamba nti TikTok should be banned from Uganda. Neerabira nti ate waliwo abantu nga ggwenga wajja from nowhere nga abantu tebakumanyi oluusi nga olina wayogerako nabo ne bakuzaalawa naye TikTok nevayo nekuwa chance. Segeera kuba kati nze ndi musajja akulidde ennyebusega by the way. Era story gye watuwe mu myala kubanze we nali nsula maaso awo waliwo omwala naye banga tono nnyo app n'ejja eyo nga amazzi we gaba ndowooza omumanyi akasenyi amazzi we gaba gayitawo bwe gati osobola ofuluma bwoti n'ogalabako omukama alowa nga ayambye tegakoze eki tegayingidde onfuna naka TikTok oyajja nze Tom D Uganda bulamu bwakyuka nenvaayo keeri nensembera ate kati we nayongeramu ate okuyimba ate nensemberera ddala ate nzino kamera zintunudde muzizo 13 kiba kitegeeza ate oba ngamba ki kuba tosobola yogera ku TikTok lwansonga oba owemudde era nkubulizaawo owemula abatamanyi kyayogerako. Okay, for the starters njagala kubanga yavuddeyo n'agamba nti TikTok has been misused. And you are an example of the advantages of TikTok. Tom D oyina ng'oggyeko music. TikTok ekyusiza mu bulamu bw'omu ngeri ki? Mikwano first of all connections kubanga misaawa eno nze nkubulira senga teyali TikTok senga toyina wombulira senga tontunuzaamu kamera senga tosobola kunda awali n'ogamba nti Tom D kubanga ne we nali nga sinabakuba neno music wagwan osegeera comedy waffe eri nayo baali bampitaayitako kone kati this is serious business kubanga music serious business. Recently mbadde bweru saagenda kukyala nagenda kuyimba paid ansasuddwa kiba kitegeeza nze Tom D waabwe naddinnyeko ddi ku nnyonyi nfuna nyina abaana benkutteko nga ssebo omuto oyo kimanyi ssebo essaawa eno asobola okwesasulira school fees out of those endorsements zafuna n'alanga enkoko n'alanga biki gwe tomanyi buzibu ki bwayitamu taata we kuba tomanyi naye taata we omwana oyo
Yeah, kati omwana oyo waba asobola essaawa eno okugyayo emitwalo 2 ku TikTok. Kintu ekyo kinene. TikTok esasula. TikTok yo nga yo tesasula kyekiri kigambye nti okujja akasente mu endorsements. Kati nganze TikTok nagikozesa bulungi nengamba nti kati nfunye numbers zange mpisizaawo ki. I have a talent. Nina talent nnyimba. Kubirawo ku mutwe tetwasoma. Ku mutwe nakuba ku mutwe naloza nsaaga bakuba title Wantama Song of the Year lwakuba tebaginominatinga birimu ebyobufuzi. Ako nange nsiba nkaweereza abantu buli andinnyako. Yeah man. Namugamba ssebo. So kati nze nganze Tom D ebirungi bisinga ebibi okusinziira era wookirabamu ddala mu butuufu ne living example ye yakimenke uyo omanyi okugana flight ogera kwa alien skin ekimenke ye yavaayo n'azaalawirawo aba media kubanga ayogera points entuufu wankubadde ng'oluusi ziba tezikkirizibwa nga bagamba nti omuntu tagambweko. Challenge ezo gwe naye wazisinkanako? Baali batukubira wamu like kyenyinza okugamba bubblegum music kuba ffe batugamba nga oluyimba TikTok music tawangaala takola biki tosito era mugendagira wano mutusumbwa muli basumbuyi. Gwe baakuwa ku nnaku bampa gwe baakuwa mmeka? Baga wiki eba wiki baakuwa wiki gwe oluyimba lwa wiki naye munaye tetwasoma Wantama zikyakuba naye nga za myezi 5 kati munaye kiba kitegeeza abantu bano balina okwerivisinga kyova nabaleetedde akayimba akagamba bonna basome badde bakole collection batandika okukyusaamu kuba kati ebintu biralamu byakyuse mwana. Tuli ku top kati aba bubblegum music oshegeera bunyonyi after bunyonyi after bunyonyi oba wakave eno. Yeah man. TikTok is an app of numbers yo terimba era akayimba kaba kakoze okalabirawo nga numbers naye nti bonna basome olaba nga numbers zakubiddewo challenges ziringa challenges. Olowooza omuntu yandisinzidde ku kyokoleka ebyo byonna byonna ate n'agenda alaba the disadvantages ezikirimu? Kyemanyi ye nga ye aba tabeera informed. Omanyi osobola okujja ku kintu naye nga tokimanyi bulungi kati gwe n'otunuulira ebyo ne weerabira nti omuntu okuwemula kisinziira ku ye app si yeba emutumye kuba asobola owemula era ne ku Facebook. Ontegedde bulungi kiba kisinziira ku ye nga ye omuntu oyo aba akozesa essimu eyo. Kyekiri kyenkulaga nti omwana yakwata essimu oyo omusajja oyo wa boda n'agamba nti yatta abantu bameka. Kiba kitegeeza essimu eyo ebeera mu mikono emikyamu mu budde obukyamu. Ontegedde in the wrong hands. Kati oyo aba tamanyi bambi onfuna kyovala ojja sanga oli nga wemula ojja sanga oli ng'akola ki oshege naye gwe omusango toguteeka ku TikTok lwa nsonga waliwo ne app endala kati Snapchat yo omuntu abeera bwerere naye postinga yo tebiinaako buki naye yo lwaki tebajoogerako onfuna bulungi kuba yo omwana asobola era okukwata essimu yo n'abikola Snapchat yo n'agana n'alaba status z'abantu era nga kwebiri ebibi. Naye ate TikTok eregulatingamuko yo tosobola teekayo buseegu tosobola teekayo omuntu ali bwerere era omuteekayo video basukka anti basenga tali bwerere ayogedde kyova abakulira TikTok si baganda munnaye nti bajja manya nti senga akubyewo eggambo lino kyekyo kyeggambye kati tosobola kinenyeza yo nga yo app tekigazaawo. Ntegeera bulungi omuntu oyo wabasukkako tumutegedda ayogera nnyo ebintu mugende mumukwate ng'oyo yakola ki mugambe okuwemula kikyamu okuvuma abantu kikyamu onfuna bulungi. Yaman teka ne example nja kwongera okuwa example y'omwana omusajja yali akozesa akaana kato wamulaba mabega kaawe ya trending ennyo yakwata obufaananyi ne abwekubya essimu entuufu ng'eri mu mikono emikyamu. Kakati senga omuntu oyo teyeepositinga ku TikTok senga tetwamumanya senga n'essaawa eno akyakola ekikolobero kyekimu. Ekirala ekisingira ddala kye babuusa amaaso ge mawulire agava ku TikTok ne gagenda ku TV. Gatya alien skin bamukubye palaso video yasooka wa ku TikTok ne gabuna wa ne gabuna ku TV era ka video ke bajjawo bakajja ku TikTok ne bakassa ku TV. Kiba kisegeza TikTok yangu ya mawuliro gakola kikinga whereby ne TV ziba ziyambibwako so nze ndabawo na connection nze mukulaba okwange onfuna. Yeah man. Olowooza okusinga okubalwana bajje babeegatteko ontegedde bulungi oba balaba nga TikTok eno
ezze okubamenyawo nga maaso awo egenda bbali awo ekisoboka kubanga tomudi tokyegayirira kati station yoimu oba endala tekuba kwegayirira mba nze kyemba ŋŋamba buli omu aba yeetaaga njagala ndage nti nange neetaaga wegamba nti munnaaye ndi waneeno ogenda kunsanga waneeno tokaluubirizibwa nnyo kuba olina amalala biki okitegera nange mba neegundi yange tondaga nnyo mbu nze nkwetaaga kyokka kyekisinga otutabulamu kati wondaga nnyo nti nze nkwetaaga tegwolaga nze talina kyagamba tomudi fe abamukolaki fe abamuyamba okitegeera kati nange wenkujjukirizaamu wali timuna era nange wagenda okumumanya nga nyinawe ezange neerwanyeeko abantu banjagadde nga nze tomudi okitegeera era ogenda okumpita ng'olaba nfiitingawo kuba yo wekola program tv nga yoyo eba ekola okitegeera nze ndi content also okitegeera so tuba tulina kukolagana kuba tubeetaaga ne nabo bakolaki batwetaaga kati ekyo kirina bba bwe kiti kukkaanya nti kino kiba kiri bwe kiti nze banyina kukola bwe nti so si amalala eki mujja twega fe abakuwanika fe abakusuula okitegeera yamma munyiize muba mutaddemu feeling naye munaye kati omulembe gwa .com tv yaman tomudi tugambe nti content gwe mucreating abayitiriddeko pressure esusse mutandise okuyitirira kubanga obeera omuyimbi ocreatinga content owa buli lunaku oli kyeyandyagadde okulaba ku media ate nga niwe nakikola ki nakifuna obanga yi pressure weva ekisingira ddala obukulu like content taba kugira mbu atuyitiriddeko. It's all about being gwokola ki onakola ki kuba TikTok containing ebintu bingi kati nganze na resuming mu kuyimba era oli ne muteeka ebbali namata biki wakwani onfuna kati gwe nawe toina account ku TikTok ebyocha mu Uganda ne ku TikTok ko eri kati obadde okimanye nti otemayo obutemika akantu katono nnyo akatomudi nokassa ku TikTok katono si eno yonna emboozi nokassa ku TikTok katono nobagamba walimu endi notekawo akalamba kali ku YouTube era omwana walawo katono agenderawo ku gundi obo promotinze channel yo ntogadde bulungi so kali bannaye byonna yemwogera just to be positive kweno app kuba nnungi nnyo mwana yokyusiza obulamu bw'abantu bangi nze sirinya boda because of TikTok Black Panther weeryawo kati nze ebiroto byange nali ngamba nakola ddi omutwalo guneeno kati ndabe emyaka awo nga 3 awo nkimanyi njagula akamotoka nnwana ennyo nsabe naye nga tomanyi na sente zigenda vaawa ebiroto olaba bikyali wala ne najja omukyayina nasembeza obulamu okisege nasembeza obulamu ntekayo akayimba kange nkakola nefuna bookings bwanze around the country outside country ennyonyo zirinnye era nkyazirinya kubeera waliwo nezijjaawo mu maaso sawa yonna already booked tukiraba ekimenke kiikyo kali alina kasitole kabagamba nagamba naye mumanyiko obulamu bwe nalimu era akyogera ngate negwobanja taliiwo ne kati wuuya agamba nti ezo sente sigenda ziyimbira London ne bewuunya nnyo ne bagamba ogana otya ennyonyi ya London biki okategedde nenga yaganye TikTok gemaanyi ako nga tumaliriza omuntu ali eyo alina ekirowoozo ekiggalawo TikTok oba ayagala ogiremesa oba agirwana omuwa bubaka ki yetaaga oyo okugoba mu ggwanga ne bamugyako obutuuzi ne bamugyako obutuuzi bw'eggwanga ng'obusungu oyina bungi mukulu Nobert nzaga okugibwako obutuuzi ne bamufulumya eggwanga lino nasooka ne bamuwaamu kabbaani ne agenda mu buwaŋŋanguse nga gundi kitwale nti eggwanga terimwagala muzegera kuba awe mudde kokuwemula kimanyi ekigambo okyogera mu ggulu eggulu lyonna liggalawo ne lisiiringa ne lilookinga enzigi zonna Nobert kati erinnya Nobert nalyo yennyini kyabuwemu